Yes, alright. Awo wenyini wetugenda okubanga tutandikira oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza mbakulisaayo obwakedde mukulika ennyo abwakedde mu mikwano gyange abali abampuliriza abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati olunaku olukesezza ekiro ky'olwaleero embeera wetu webadde mu kibuga Kampala ogirabiddeko. Embeera yeeyo wetu weefaanana ekibuga ekiramba capital city y'eggwanga Uganda okubanga ekibuga kyaffe kikyalimu embeera weetyo kiba kitegeeza twetaaga kusabirwa nnyo kubanga buli kimu wano mu Uganda tuyina ssente ezimala okuddaabiriza ekibuga amakubo buli kimu tukiyina naye olowooza ki ekirobera abakulembeze okubanga bagenda maaso n'okukola ebyo biteekeddwa okuteekebwa mu nkola ate nga bannayuganda omusolo gwe basasula buli lukya gwa buwanana. So embeera eno yegenda maaso n'okubanga ekyusa abantu emitima n'okwekyawa ne bayimirira ne bagamba nti ekimala kimala kubanga gye tukoma okubeera mu ggwanga nga giri embeera nga tekyukako ng'enkulaakulana yeeyongera kukkirira bukkirizi ekonome nga yeeyongera kukkirira bukkirizi ebintu ebikkiriza ekonome si bingi nnyo ezimu ku byo ndowooza ye transport ne network system bimu kubikkiriza ekonome kubanga kati olowooza abantu bameka abali staaka mu mbeera eyo mu kibuga Kampala mirimu emeka egy'Abannayuganda egitattanyiziddwa bameka batasobodde ku access nga genda ku mirimu gyabwe bintu bimeka ebitasobodde kubanga bikolebwa olw'okubanga enguudo mbi eyo embeera gye girimu n'emyalo obwala nagyo ne gitulema okukola. Kakati wano we tunenyeza ebitongole byonna ebiteekerateekera ekibuga Kampala kubanga buli lukya ebizimbe tulaba bimeruka mu kibuga Kampala ewandiyise emyala nga bagenda maaso n'okuba nga bateekawo bizimbe ensonga nabo balina ogitunuulira ennyo ze zimu ku nsonga ezireetedde kubanga ekibuga Kampala kitunulwawo ekityo naye ng'ebyo byonna byonna buli bwanguzi obugenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyokka ne bavaayo ate akazito ne bakatuuza ku muntu wa wansi owa bulijjo. Saagala kubanga neeyongerayo niyo ng'osobola okujja naye mu comment section n'oteekawo endowoozayo kusinziira ebintu nga woobirabye nenyongera okujjukiza nti gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo mweraba.